TMO online television does not provide medical advice. The information, including but not limited to, video, screen recordings, text, graphics, images and other material contained on this channel are for informational purposes only. No material on this television is intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always seek the advice of your physician, or other qualified healthcare provider with any questions you may have regarding a medical condition or treatment. And before undertaking a new healthcare regimen, never disregard professional medical advice or delay seeking it because of something you have viewed on TMO online television. Wakana ampeyo mulwadde mujjanjabe bw'atawona in public bw'atawona coronavirus bansibe nkusaba owekitiibwa Tamale ompeyo appointment nku meeting nga sinaba kusaanyizibwawo kubanga gye nvudde wange obadde omuwulira era eggwanga lyonna limuwulira ndi mukutiisibwatiisibwa nze okuva mu Gwokusatu nzijanjaba abantu ba coronavirus era ndi omu ku bantu abatwala edda samples okuzikebera kyembadde njagala okubuuza omanyi mu nsi yonna saagala kuwabya bantu bagamba teri ddagala lya COVID-19 herbal medicine ebyo byondaga ebyo did you get approval? Did you take it to drug authorities or laboratories? How did you come up with such formulas? Oh no. New special cough. Ono new special cough already abaddewo nga tumujjanjabisa abalwadde ba TB. Ono yatuleetera okukwatagana n'ettaso. Naye abadde tannaba kubeera approved. Bino bye nayongeddemu science nengatta ku bino nenkola dosage eya COVID-19 njagala kubuuza nabitwala mu mwezi gwa kusatu owa Dr. Nambatya omwezi ogwokusatu mwaka guli omwezi ogwokusatu 2022 watwala eddagala lyange package yange kati eno ye paaka ya COVID-19 yonna olwebeweddeyo najitwala wa Dr. Grace Nambatya ndowooza kana akagambo okalaba. In your discussion with the doctor, let me concentrate there. Approving ekimala naye na approving ekimala nti eddagala eryo likola kati awo nkyalinawo question mark nti olaba nga bwe nti abantu bataya simanyi lwaki gavumenti n'abo abantu bawulijo tulinda embeera ewaseninge ebeera enzibu nnyo esooke kwonooneka tulyoke tugambe simanyi lwaki naye ekintu kijja tukiraba lwaki mu kaseera kana abantu bafa ng'eddagala twalitwalayo mu 2022 omwezi ogwokusatu kiki ekikeberwa mu ddagala olwedde erijjanjabibwa emyaka 2 samples mpitirivu si zange zokka eziri wano ewandege ya mpitirivu ku Natural Chemotherapeutic Laboratory mpitirivu tetunnafunawo oba tulinawo solution emu yokka I think bwebanga weeri why is it abantu bafa nnyo mpulira eddagala liyinza obutaba ddungi kati tuteekewo eddagala eddala tuteekewo eddala mpaka nga tutuse omuntu wa wano n'obwoga nti eddagala oligezesa direct it has no problem. This is pure herbal. There is nothing like drugs. Lwaki bakeberwa ebitafuluma kati kiki kye twetegereza mu herbal medicine nga tetuli mu drugs kiki kye twetegereza emyaka 2 nga ekibuuzo ekyo kinene nnyo kinkyebuuza mpaka kati naye nze atiisibwa sikwana nko muka musajja sibbangako ttaka ebintu ebitemuza abantu ekintu kyemmanyi ekinzitisa ekinsaanyisaawo mulimu guno nti abantu balemeddwa okunneegattako tugukole bumu naye ate baagala kulwanyisa bulwanyisa eggwanga lyalifiirwa omuntu era nze okufa kwange kwonna bwe muliba mukulabye kuva mu competition eri mu ddagala bye bigambo byange biyinza okusembayo